palamenti mu kiro ekikeseza olwaleero yaggyeemu omubaka wa Mityana Municipality Francis Zaake by'obwesige n'aggyibwako obwakamishona bwa palamenti. Ababaka ab'oludda olwa gavumenti mu palamenti bawakanyizza ebyabadde bigenda mu maaso wabula amyuka sipiika Ntamangu yagaanye okwawuliriza nabo kwekusalawo okwekandaga. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Mathias Mpuuga Nsamba ng'ayogerako ne bannamawulire ku palamenti agambye nti bakoze buli ekisoboka okwogerezeganya n'omumyuka wa sipiika amu ensonga zigonjoolwe mu kuteesaganya, naye ekyabajja enviiri ku mutwe bwe bumenyi bw'amateeka nti obwalabiddwa mu palamenti ku byakoleddwa olunaku lw'eggulo. Badde embeera ya busibira mu bbwa n'obutawuliriza n'obutawabulwa. N'olwekyo ffe nga aboludda oluwabula gavumenti tugitwala nga olunaku lwajjo kwabadde kudda mabega kw'amaanyi nnyo akoleddwa wakati mu bumenyi bw'amateeka agafuga palamenti ate n'amateeka agafuga obuntu bulamu. Agamba nti omubaka Zaake bw'anaategeeza eggwanga kyazzaako okuwakanya ebyakoleddwa baakumuwa obuwagizi bwonna obwetaagibwa ng'alwanirira obwenkanya kubanga gye bayita alina musango gwe yazza ogutuusa palamenti ku kyabaddewo eggulo. Tukitwala nti munnaffe na buli kati talina musango gwe yazizza gusobola kubeezaawo ebyabaddewo. Alangiridde nga bwewadde omubaka Ojala Mapinduzi Martin eyanjula ekiteeso ekigoba Zaake obudde okwekuba mu kifuba ku kye yakoze oba kyasaana okubeera mu kifo ekyo kyalimu ekya ssente bw'akakiiko ka palamenti akalondoola ensasanya y'ensimbi z'omuwoomusolo mu gavumenti ez'ebitundu ekyamuweebwa oludda oluvuganya gavumenti. Mpuuga agamba nti singa kinaamulema bajja kumuyambako okusalawo. Wadde abadde balowooza nti nandibadde mukwata ku nkoona tanamala kwera kiteeso kye. Naye enkola yaffe si weefaanana. Twagadde tumuweewo omwaganya ebirowoozo bye abikumeekume kuba alabika tebiri wamu, alowooze ku buvunaanyizibwa bw'alina bwe twamukwasa mu opposition n'akaseera ke yeetaddemu ng'omuntu. Ezimu ku bifo ebitundu bye tugenda okutunawo okulaba nga tukyusiriza mu mateeka agatufuga kwe kulaba nti tuteekawo akakiiko akeetengeredde nti wabeerawo omusango gwonna nga sipiika yagulifaalinze oba omuntu omulala ate akakiiko ako kabeera keetengeredde ku ye. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.